Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Mujje baliko bassebo ne bannyabo gyonna gye mutuusaako engalo. Yeah, here we are again nate era tutunuulidde ensonga yaffe ey'olugendo lw'embuga. Bwe tuba tunagenda embuga, bwe tuba tuyitiddwa most of the time tubeera ne instructions on what to do. But in scenarios nga we have no instructions, kiba kya buvunaanyizibwa okugenda n'akattamukago embuga. Akattamukago kikulu nnyo ng'onoogenda embuga. Kikulu nnyo okugenda embuga ng'oyina entabaluganda. Entabaluganda tuguyita omwenge, then amakula. Amakula most of the time gasobola okuba in form of gifts oba in form of cash. In form of cash. Kale ebyo by'ebintu ebi-generalized by'oteekeddwa ng'amateeka okugenda nabyo embuga gy'olaze, especially for the first time. Bikuyambeko okweyanjula. Kubanga edda bajjajjaffe baanyumyanga banywa. So, bw'otwala ebintu bino biraga nti ddala ozze oli mwetegefu. And besides this, osobola okutwala ebintu nga ekkanzu, ebintu nga gomesi, okusinziira ku wa gy'olaga na bubaka ki bwe bafunye obukutwala. Naye olw'okuba nti embuga zino zibeeramu abantu abalya mmere, osobola okubatwalirayoko ku bintu ebikozesebwa bo ng'abalya mmere. N'omanya nti otutteyo kassukaali, otutteyo omugaati oba emigaati oba sabbuuni, kwegamba okusinziira mu busobozi bwo. Okusinziira mu busobozi bwo, you can shop ebintu by'olowooza nti basobola okubyetaaga. Ne baba nga bajja kukwaniriza bakusanyukire. Awo watuddewo nnyo ekyama, essaala y'omuntu omusanyufu. Egyo emikisa gye bakuwa nga basanyuse gyanguwa okutuukirira. Kiringa essaala y'omuntu omunyiivu. Era naye eyanguwa okutuukirira kubanga ebeera escorted by emotions. Musanyufu era akusabidde, ate ky'akusabidde akitegeeza kubanga ne mu mutima gwe mwanjulukufu, musanyufu olw'ekyo ky'okoze. So that is one thing we should put so much into consideration. Mu busobozi bwo, bw'oba osobola kilo 5, bw'oba osobola kilo 10, 25, 5, emu, kyonna gwe ky'oba osobodde kasita oba ng'okikoze n'omutima gumu, ye Katonda wo alaba nti olina omutima omwagazi era omugabi, kubanga buli lw'ogaba mateeka olina okufuna. Ekyo kye kimu ku byama by'ensi eno. Kale nno bwe tuba tugenda mu mbuga ezo, olw'okuba nti abantu ababeerayo bajjajjaffe be baba bateekayo, ensonga lwaki tugenda n'ebintu bino tubibatwalira, kubanga mu bo bambi mulimu abo abatabaazi abatasobola kubyetuusaako, ng'embeera gy'alimu bambi tasobola. Ali awo empewo zaamugaana okukola, ali awo tafuna yadde 10, akuma 10 byoto, kwegamba ensi yagivaako naye ng'ate amaanyi agamutuddeko ga ggwanga, gayamba ggwanga ddamba. N'olidde abaali badde bamumanyi, abaali badde bafaayo gy'ali, si bye baliko era tebaagala kumanya. So bw'okola obuvunaanyizibwa, omuntu ng'oyo n'omudduukirira, gwe toyinza kuteebereza butya bw'osanyusa bajjajjaabo ng'okoze ekikolwa bwe kityo. Ekikolwa bwe kityo eky'ekisa eri abantu abo abali mu mbuga, n'obatwalira ku mmere, n'akawunga bakatwala, n'ebijanjaalo babitwala, ne butto bamutwala, n'ebirungi babirya, n'ennyama bagirya. So
kiba kirungi n'obayiiza n'obatwalirayoko nomanya nti nno ab'empewo obasanyusizza ate n'abalya mmere obasanyusizza n'olaba ate bw'ovaayo embeera esigala kyekimu nkukakasa tesobola kusigala kyekimu so twogedde ku butya bwe tugenda mu mbuga waliwo ebintu bino eby'enjawulo ebitutumibwa okutwala mu mbuga okugeza enkoko embuzi embugo biki ebintu ebyo mulimu ebintu kati nga ebintu bya kabaka oyo ow'ettanda ebintu ebyo tebiri advisable okusuza mu nnyumba zaffe ze tusulamu so ebyo ebintu byagala nnyo bw'omanya nti kati ndi mu lugendo ŋŋenda n'obigula n'oba nga obigula onyowe n'ogenda nabyo n'otogamba nti ate naguze olubugo oluddugavu n'ensaka n'amalwa n'embisuza ewange it can be an invitation eri omuntu omu ajja akyaleko mu makaago which may not be good so byagala nnyo oggula ng'ogenda ng'otumiddwa ebintu nga enkoko embuzi okusinziira nti biba byakwambululako ebintu ebyo biba birungi nnyo n'obisuzaako ewuwo ne kiba nti kyonna ekiriwo awaka awo kisobola okwambala ekintu ekyo ky'oguza oba ekyawongo katugeze enkoko n'ogitwalirako kati neogenda nakyo n'okitwalirako nekigenda gye kirina okulaga so ebyo ebimu biba birungi okubisuzaako ewaka ebisigadde ng'embugo engoye tebirina nnyo buzibu ebintu ebirina obuzibu bye by'omukulu oyo those black stuff nsaka nzirugavu malwa mbugo nzirugavu mafumuge oh my god naddala aga mafumuge ga ttabbu so ebyo bye tugula wali nga tugenda ne tumanya nti ojja kuyitira wali mu diti obipiikinge then oboardinge obe ng'osobola okweyongerayo kale nno awo ne tuba nga tutunuulidde olugendo lwaffe nga tugenda olugendo lwaffe luno nga tugenda tetusaanye kukyamakyama bw'ogamba nti ŋŋenda kugulako ebintu wano ky'oba okola so sigamba nti ŋŋenda wa mukulu naye ninayo muganda wange ali awo e Bulenga ate omulala ali Zigoti kati kansooke nveemu awo e Bulenga ye mulabe ate male nveemu Ezigoti n'oyo naye mulabe nedda tutambula nsonga era tugenderera nsonga era tugenda butereevu ku nsonga ne bwe tuba tuvaayo era ebyo tujja kubiraba nga tutuuse ku section yaffe ey'okuvaayo kale twongere okwekuumira ku mukutu gwaffe mbatumidde nnyo Abanyolo muli mutya Abanyolo bayituyinywena muli mutooko mugyebala emirimu mulioko mu kuhyoohyootola oburo naye tutuliyo kuno oburo bukabula biro bino batuliisa omugusa ebintu bikafuuka bizibu bantu inywe bayita nkwenda kulyaho akalo n'eshabwe nkwenda kulya akalo n'eshabwe kale bw'olaba obiine kyali akanamba kange kaluhaaho nteerera oŋŋambe nti ijjamu oti olye amuoti ijja olye akalo konnyini ogutali mugusa kale nja kusemererwa muno okumanya nti banyina entonyowe banyina luminyowe bayise enkunywe na banyina enkunywe banyesere ngende nyerira akalo nnyo omujjukulu wa babito kati kale mbalamukiza muno bataahi bange gyebale gyona imukora kale n'obundi tujja galuka twongere okusoma ebintu nka bino abakuba manyire muliyo naye mukuwuliriza ekikuluma Abaganda nikyo ekikuluma Abanyoro tukacwamu tube kimu kale nuko tyo tulubata kale twebaza nnyo bajjajjaffe olw'ebirungi bye batuusizzaako era bwe tutyo tubasaba ayi bakama baffe Basaalongo ne Bannaalongo ekisa kyammwe n'okusaasira kwammwe bitutambulireko eri ebyo bitusobako ayi bakama baffe mutusaasire mutuwabule era mutulungamye bwe tutyo tusobole okukola tutuukirize nga tukyalina amaanyi era nga tukyalina obusobozi kale mwongere okugulira amakubo amalungi ag'emikisa n'emirembe n'essanyu
tusobole okuwangaala mu nsi muno nga tubeenyumirizaamu. Ayi bakama baffe, bweza bweza bweza, weewaawo wa Ssaalongo Mukasa, weewaawo akuume atakuumira mpeera, weewaawo.